aleese omulundi ogusooka oluvannyuma lwa wiikisi 3 ekkooti gye bamutaddemu omulamuzi atugambye talina buyinza kuwuliriza misango gino. Kituufu mu mateeka omulamuzi w'eddaala erisooka talina buyinza kuwuliriza musango gwa money laundering gwe bamuguddeko, era olw'okubeera nti talina buyinza bukuwuliriza tasobola na kuwuliriza beyiro. Wabula atugambye nti omusango ogwo bagusuubira okutwala mu anti-corruption era gujja kubeera mu high court. So batuwadde olunaku olw'okukomawo 21 January, neffe tetujja kulinda lunaku era kati ku ssaawa eno tugenda kukola application ya bail tulabe nga tugenda mu high court omuntu waffe bamuwe bail. Kyannaku nnyo tugenda kufuba okulaba tulwane nti Christmas tagirirayo esigaziza ennaku 2 ate abalamuzi tujja kusaba babeerewo naye tusuubira bali mulungi. So yembeera eyo eriwo naye omuntu waffe tumulabyeko. Of course mulwadde kuba abadde mu katuugulo okumala wiikisi 3 naye kye tusabye ekitongole ky'amakomera kimutwale mu ddwaliro ekiragiro omulamuzi kyatuwadde. Kati tulinze n'abamuvuna